Batugambye okuyimirira we tubadde era tubadde tulinze ekiddako tetogedde gye bavudde ne bajja batandika tukuba omulundi gumu. Nodde tofaayo mujje tukole amawulire professional nungi naye baana babakuba n'ababakuba tubamanyi. Mu mwaka gwa 2019 Munnayuganda Amigo Kibirige ye yasooka okuteekebwako envumbo eggwanga erya Amerika obutaddamu kugenda mu ggwanga lino lwa kulemererwa kukuuma ddembe lya buntu n'enfuga y'amateeka. Amerika ezze yongera okussa envumbo ku bakungu aba gavumenti okuli Elias Segujja, Amis Kasada, Kayira Muhammedi ne James Nyakuni ng'asembyeyo yakulira ekitongole ky'amakomera Johnson Byabaseija ku lunaku olw'okutaano ng'abakulu bategeeza nti ekitongole kino kyali kitulugunya abasibe mu makomera. Wabula bino Sipiika wa Paalamenti Nnaalongo Anita Among yasabye abakungu ba gavumenti obuteeraliikirira ku nsonga eno. Wandiba olina ekibuuzo lwaki Amerika ekola ebintu bino era ekozesa tteeka ki? Bano bakozesa etteeka erimanyikiddwa nga Magnitsky Act nga balikozesa okuteeka envumbo n'okuboola abantu abo be bagamba nti batyoboola eddembe ly'obuntu oba bali banguzi n'ebikolobero ebirala. Gavumenti yaliyisa nti singa wabeerawo omuntu mu nsi yonna ng'ayina ebikolobero byakola ebityoboola eddembe ly'obuntu oba ebikolobero ebiri bw'enguzi basobola okussaako envumbo. Era kino kyobalaba nga si gamba nti otulugunya bannayuganda si Amerika mu bibakwatako mu nsi yonna. Era ng'envumbo ezo ko kabonero kaabwe kebasinga bwe bagamba nti ffe tusazeewo okuboola. Kaakati ekisooka bw'oba olina ebyobugagga byonna mu Amerika bikwatibwa oba biboolebwa oba ssente zonna ebibyo ne famire ekubiraanye okumpi nti mukyala abaana byonna biboolebwa. Ekyokubiri tokkirizibwa kutambula okugendayo mu Amerika. Ekyokusatu bakulobera okukozesa emikutu gy'ensimbi ya electronic transactions. Singa omuntu yenna ateekebwako envumbo zino takkirizibwa kugenda mu Amerika n'amawanga amalala agakkaanya nalyo. Bw'aba ng'alina ebyobugagga mu ggwanga eryo biboyebwa akugirwa okufuna ensimbi okuva mu nkola eri mu mutendera ogw'ensi yonna okuli banka n'enkola endala zonna. Ebibyo ne famire ekubiraanye okumpi nti mukyala abaana byonna biboyebwa. Ekyokubiri tokkirizibwa kutambula okugendayo mu Amerika. Ekyokusatu bakulobera okukozesa emikutu gy'ensimbi ya electronic transactions nti eri abantu abakozesa bukaadi ne bayita bwa Visa oba Mastercard oba tutasobola kukakozesa. Abamu ne kampuni ezaayamu ng'okufuna obuvuni mobile money basobola okugaana olw'ensonga nti kakati systems ezitambuza ssente mu nsi yonna kumpi zikwatagana. Waliwo omulamuzi omu yali mumulaka bamuyita Moses Mukiibi y'omu ku be baateekako envumbo zino emyaka mingi emabega myaka nga 6 era juzi yakuba omulanga ng'agamba sisobola kuwandiisa nanya mobile money mu mannya gange kubanga ebintu libooleddwa. Ate oluusi weesanga nga Amerika bw'ekumma Visa n'ensi ezirowooza nga yo naddala ez'omu Bulaaya nazo zikumma. Kwegamba kizibu okusanga nti omuntu Amerika gw'oteddeko envumbo ezo asobola okufuna Visa egenda mu Bungereza oba mu Sweden. Ensi ezo zirowooza nga Amerika. Osobola okufuna egenda mu China, osobola okufuna egenda mu Iran oba mu Russia. Naye ziri ensi ezikiriza mu demokrasiya ziba zikuboola. N'olwekyo kirina ebiri kikukosa gwe kiyinza okukosa aba. Munnamateeka ate nga mulwanirizi wa ddembe mu Uganda George Musisi agamba nti abakungu ba gavumenti bano basaanidde okweddako nga beewala okumala gakola ebyo bakama baabwe bye babeera babalagidde okukola. Ekisooka oyo akikoze avunaanibwa, oyo amuyambyeko avunaanibwa, oyo alemereddwa yabadde mu luzungu bayita kusupervising nti ye mukama we byabadde alondoola ebyo eri byakola naye n'olemererwa n'abikola nga olw'okulemererwako naawe osobola okuvunaanibwa mu mbeera y'emu. Medad Lubega Sseggona akali amaggwa Latifu Ssebaggala n'abalala bagamba nti kino osanga kinaakuba ku nsolobotto eri abakulu mu ggwanga abatyoboola eddembe ly'obuntu. Honorable sanctions zeeyongera okuteekebwa ku bakungu ba gavumenti abamu. Kino kiraga ki mu by'amateeka eddembe ly'obuntu saako n'enfuga y'amateeka sebo? Well, tetutudde of course. Tuyinza kuyiwa musaayi nga gwa mwana ono n'omutta buuti nolaba omwana oyo sente ze n'obatta mu myaka gyabwe egiri prime
n'olowooza nti ffe Katonda bakyawadde omukka okussa tugenda kusirika tukuleke okunnumbe ng'eyasiza ekibi. Tukyakola buli ekisoboka ate ebyokukola tukyalina bingi. Sirowooza nti zino sanctions zibamala n'endala zikyajja ate n'ebirala bikyajja okutuusa nga bamaze okukola full accountability ku baana b'abantu bano be batuze n'abo be basibye. Ekyokubiri kisanyusa bwe babba wano ssente batya oziterekawo kubanga tuziraba kati ne gye bazibadde bazitereka naye tubataayizzaayo katulabe gye banaazirira tebajja zirira mu mirembe. Yes, tukyakola bingi ate linda ekya kkooti y'ensi yonna nakyo kijja okubeera nti batugabye mu katale ak'enjawulo kigambo kyenyamiza nnyo kirungi n'omulundi n'ogumu naye ate bwebeera nga embeera eriwo tulina okulaba tweterezeza tutya kiki kye tulina okukola okulaba nga tusigala mu mbeera ey'okugamba tusigala mu katale kubanga olwaleero batandise n'okusindika ebintu ebyenjawulo bigende byegayirire kiba kitegeeza nti twetaaga okubeera mu katale ka AGOA naye bwe kibeera nga okubeera mu katale ka AGOA beera na conditions oba oliawo ezitunyiga nga tetusobola kubeera nga tuzikkiriza ekyo nakyo kirala naye nga tusuubira abantu batandika okukola embeera eyinza okubeera nga tuteekawo mbeera yansi kakati kyonna kiggukira mu makaago olwaleero osavinga regime etulugunya abantu naye bano abasibiddwako envumbo obutatambula mu mawanga n'okusibako ebyobugagga bwabwe kibeere ekyokuyiga eri abo bonna abenyigidde mu nsonga era ffe ng'aba NUP tukivumirira ate era twagala kigende mu maaso ekyokusiba envumbo kwabo bonna abatulugunya bannayuganda guno si gwe gusoose guno omulembe. Bano bagamba nti gavumenti erina okukola ekisoboka okukola okunoonyereza ku bikolwa nga bino okulaga obwenkanya eri abantu abanyigirizibwa abo bye batannakwatako naye oluusi abantu tebayiga kisiringa ng'abantu abavuzi ku nguudo ne bagamba nti awaliwo black spot abantu bagwawo nnyawo niba nga bayitawo okusikumwene so oluusi ebintu nebibeerawo babeeko kyebayiga naye bangi tebayiga nga nekugambye nti kayibeera bamusanctioninga mwami Kandiho bamuteekamu envumbo ezo naye kugamba lwaki olulimi lwava mu CMI ekyobalirako esigala ngaekola ebikola byebimu kubanga oluusi ebifo byebabeeramu bibalimba nebibagana okuyiga ekyo kituufu. Ekitegeeza nga bayita mu tteeka lyaffe erya Uganda Human Rights Enforcement Act buli omu avunaanibwa okusinziira ku bikolwa bye. Kituufu buli omu avunaanibwa ekisooka oyo akikoze avunaanibwa oyo amuyambyeko avunaanibwa oyo alemereddwa yabadde mu luzungu bayita kusupervisinga nti ye mukama we gwabadde alondoola ebyo oli byakola naye n'olemererwa n'abikola nga olw'okulemererwako naawe osobola okuvunaanibwa. Bino we bijjidde ng'eggwanga Uganda omukulembeze wa Amerika Joe Biden yali wanduukulula dda mu mawanga agalina olukusa okutwala ebyamaguzi mu katale ka Amerika nga bayita mu mukago ogwa AGOA nga Kaluma Nywera yenna agamba nti yava ku kutyobola ddembe ly'abuntu mu ggwanga Uganda.